Yes, kitalo nnyo kitalo ddala muganda wa Chris Evans amanyikiddwa nga Nampijja afudde. Mu kufa yalese ekiramu ekikakali era nga ono tagenda kuzikibwa waba Chris Evans ng'alina ensonga ze. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number one Rich Boy Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe muganda waffe gwatambula naffe olubeerera era nga tukwagala nnyo webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga. Team Oman, big up on yourself. Saudi there so mugamba mutya batali bange abali Saudi Arabia bachali bange abali Oman, Turkey n'ensi endala mbagamba nti mujebale mwebale gimutuusaako engalo n'emikono mwebale kola Uganda mugenda gifula makula nga tukola oboolyawo n'okuba nti tusensera amawanga amalala. Mbagamba nti big up on yourself mwebale kuba nti mukola mpolampola. Lunaku lwaleero kitalo nnyo kitalo ddala muganda w'omuyimbi amanyikiddwa nga Chris Evans amanyikiddwa nga yes muganda wa Chris Evans oba omuyimbi amanyikiddwa nga Chris Evans Nampijja omukyalo ono bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno lunaku lwaleero nga afiiridde Mengo Hospital. Omukyalo ono abadde aze abatulinga n'obulwadde obw'enjawulo mpolampola era nga obulwadde obw'omusesi bulala bwa kansa afiiridde ku myaka 5. Wano nno kikulaga nti bambi oba oliawo abadde agezaako okuba nti asenvula n'okuba nti oba oliawo akuza abaana be naye nga mpolampola bw'atyo olunaku lwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga waliwo n'ebintu ebigenda mu maaso mu kuba nti afa mpolampola. Twakitegeddeko nti Chris Evans yabadde nga agezaako okuba nti amulabira however much ate waliwo ne story endala nga omukyalo ono amanyikiddwa nga Nampijja yafudde nga munyiivu era nga kyamusobozesa n'okuba nti alaama nti tebamuziika nga yes ku lujja oba ku bijja by'abajjajjaabe oba tebamuziika nga wamu ne ba Chris Evans. Wano nno omukyalo ono yagambye yakoze ekiraamo kino mu audio kwogata ne written nakisindikira oba nakiwa muganda wamanyikiddwa nga Florence Nasuna mpolampola era nga wano nno family yasoose netandika okuba nti yeyawulamu n'okwekuba yes nga bagamba nti Nampijja oba ayagala oba tayagala alina okuba nti azikibwa ku bijja bya jjajjaabwe egombe naye nga Nampijja agamba nti si musanyufu. Nampijja agenza okufa nga si musanyufu na family ya Chris Evans ne family ye ng'omuntu ng'agamba nti bano beesuulirawo ogwanaagamba ku bulamu bwe era nga bano baakozesa ettima ebbi n'okwagala ssente ne bagezaako okuba nti bamukkiriza kuba nti oba yeetundirako ebintu byagezeeko okuba nti alwanirira obulamu bwe wabula bo baafanga ku bya bugagga bya nsikirano ekyasobosezza obulamu bwe okuba nti bugenda. Nampijja aze abatulinga ne kansa okumala ebbanga however much yagezaako okuba nti atwalibwa India wabula ssente ne zibula okukola operation ya India ne China ssente ne zibula so n'olwekyo yamaliriza ali Mengo Hospital. Mengo Hospital bantu batono nnyo abazze nga bamukyalira oba oliawo n'omuyimbi amanyikiddwa nga Chris Evans teyalabika nnyo kiri awo mu ddwaliro ekyaviirako Nampijja okuba nti anyiiga n'okusiba obusungu n'okusalawo okuba nti ate bamuziika alina kuba nti azikibwa. Chris Evans avuddeyo n'ayogerako eriffe bannamawulire era netumukubagizaako naffe ng'abantu. Chris Evans agamba nti afiiriddwa muganda we abadde ow'amaanyi ennyo muganda we eyamusaamuko ku ssente mu biseera nga kyahasolinga era yamuyamba nnyo okuba nti atutumuka music career ye but unfortunately mukama Katonda tasobozeza kuba nti amubeezaawo era nabwe kityo avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwaleero era nga entemu agenda kuba nti aziikibwa. Nampijja abadde n'abaana of course simanyi agenda kubalabira naye nga ate Chris Evans yeetamye okuba nti aweerera n'okuba nti alabirira abaana bano however much naye ennaku zino ensawo nfunda so byebyo. Chris Evans bakkiriza Nampijja
oba muganda waabwe amanyikiddwa nga Nampijja azikibwe, gyalina okuba nti azikibwa gye yalaamye nga teyagala kuba nti azikibwa waabwe, era nabo famire nga bo abantu bakkiriza okuba nti agenda azikibwa eyo gye yasazeewo okuba nti azikibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Chris Evans Kaweesi, Mukama nkusaba akugumye era nkusaba ogumye because Mukama Katonda yatuleeta, yatutonda, yatuwa obulamu era yabujjawo. So n'olwekyo tubeere bagumu. Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako muganda waffe oyo, era nga nkusaba Chris Evans kwogata ne famire, mbasaba bambi mugume because Mukama yalina ensonga lwaki mwannyinaffe oyo yamutuggyeko n'aba nti amweddiza because Mukama Katonda yasinga okuba nti amwagala okusinga naffe bali ku nsi. So n'olwekyo nsuubira muganda waffe Nampijja ali mu kifo ekirungi. So n'olwekyo bambi twongere just kuba nti tumusabira mpola muganda wa Chris Evans yagenze, yafudde, azikibwa, naye ng'ate yaganya okuba nti azikibwa ku bijja by'abajjajjaabe ng'agamba nti banono bamutulugunya, bamuyisa bubi, tebasobola kuba nti bamulabirira, bamulemesa okuba nti alwanirira obulamu bwe nga balwanira ebyobugagga mpola. Bampita Ntambi Kimuzo omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Subscribe tambule ffenna ate commentinga tufune opinion yo. Bye bye.